Abalabi ba Lutambi Media olunaku olwaleero mbaletedde omukulu w'essomero nga agenda kutangazaamu ku bisale bye basaba amasomero ne requirements. Abalabi ba Lutambi Media olunaku olwaleero mbaletedde omukulu w'essomero nga azze okutangazaamu ku bisale by'essomero ne requirements bye basaba ennaku zino nga abazadde bibalumya mitwe. Omukulu w'essomero muleese saba atubuuzeeko buza ku balabi ba abalabi ba Lutambi Media ssanyusa okubeera wano nammwe era mwebale tunoonyaako ku mulamwa guno gwe muleese olwaleero. Omukulu ng'omaze okuza kubatulaba abazadde bali eyo beeraliikira nga bana okudda ku ssomero. Beeraliikirira nno bwereere kubanga ebintu kati bya .com ebintu bya digital. Tugezaako naffe okulaba engeri gye tugondezaamu bazadde okulaba nti tebaafuna nnyo obuzibu nga baza abaana baabwe mu masomero. Abazadde bagenda netugamba gye tuyitire nga bagamba amasomero gawanise ebisale basaba ebintu bingi. Mpulirawo n'amasomero agamu agamba mwana ajje n'ensawo z'akasooli asimbibwa n'enkumbi buli mwana enkumbi 5. Ku kintu ekyo eky'ebisale buli ssomero lirina requirements ze byetaaga. Kati ffe ku ssomero lyaffe tusaba ebintu bitono nnyo nga bw'okiwulira era essomero lyaffe lya muntu wa wansi. Kati kubasaba enkumbi ne kutya z'akasooli abo bakyali mabega. Kuba ffe awo twavaawo ne tuvaako level endala we tukitwala. Tetukyatuma baana nkumbi, tetukyatuma abaana kasooli. Nga bwe gabe nti mulembe gwa .com, mulembe gwa digital. Kati ebintu ebisinga ne school fees olwa tusasulira ku masimu. Kati bwe tuba nga tamu etandise ne tusaba school fees ng'emitwalo 5 tetuba na buzibu. Kuba tulina munamu amasomero amalala gye batwala ng'omwana asasula obukadde buna. Kati ffe tuba nga tubasabyeyo akasente akatonotono nti tuwa nga bw'olaba tulinayo field work abasiniyaffo tyomwana ne tumugamba nti buli mwana aleeteyo akakadde kamu katuwa abagenda kulambula bweru wa ggwanga wano mu Uganda. kakadde kamu buli mwana ka muntu wa wansi ako temumusabye. Essomero lyaffe lya muntu wa wansi, omuntu wa wansi alisobola alisobolera ddala. Akakadde ako bw'oba okalese tukakozesa ki? Akadde ako buli musomesa tulina omumuwaako. Buli musomesa tulina abaana bano bafumbira. Abaana bano balina okugenda batulina osasula entambula. Ayogera okwekkaanya ng'omwana awo aba alese akadde akamu tukomekerera ati tekatumaze. Kuba buli mwana tumusaasaanyizaako emitwalo 2. Ekyo gyaki ekyo? Buli mwana waba ageze kutuwa ng'alese akakadde ke tumubalira nti buli wagenda olinnya ekigere bw'ati n'atambula, buli watambula bw'ati ne waba afuluma ssomero awo tusaasaanyizaawo emitwalo emeka? 2. abatambulira ku ndabirwamu. Tayirozi zino tunaabazisiimunga abazongosa. Omanyi abaana bammwe temukyagala basomere mu nfuufu. Ekyo kituufu. Kati naffe awo ssente ze zigula peeva ozinoonya nga era nazijjamu mmwe. Kali mukulu w'Headmaster nasonyi mukubuuza bino ebyakindaga ate bali muri ba second. Abamu batusaba ebidondi bya sengenge n'ensawo za sementi 3 buli mwana. Sengenge oyo abaana bammwe batolosi nga bakuba kindaga ate ni mwana kati abaana atolokali wa n'abakindaga ate ni batoloka. Kati sengenge oyo buli mwana senga aleetayo ebidondi nga 4 tuba tulina we tulaga. Mugenda kusiba faamu yante anti tuziyiza baana kutoloka. Bidondi 5 buli mutwe. Ate ekyo tukikola patamu. Zebero emikisaba nti mwaka witawo na sementi tamu omwana alina okujja n'ensawo n'akamotoka k'ensawo za sementi. Mukulu Headmaster temugala tukola mu business kola za hardware. Gwalega ntwagala kola hardware. Ffe tuzimbira baana bammwe bizimbe. Buli mwana alina okujjayo ne trip z'omusenyi. Olwo n'owandiisa mwana mupya alina okujjayo ne trip y'omusenyi. Buli mwana alina okujjayo n'amataffaali.
sino tulaka emwemu mwava anasomesa nga lwaki temusomesa olamusobola okugula ebitabo naita wonetya kiringa kidondi kya sengenge buli mwana alina okujjayo n'akasawo k'omuceere pataamu kati oba obusente butono muba musobola obukwasaganya ne muteekateekawo ne tukola ki kati tugatuuka ku school fees nga ne oba osasula obukadde 6 ogamba essomero linsaliddeko kyendagaye nti essomero lyaffe lya muntu wa wansi okulembeza nsaba kubuuza yese eryo gye lyammwe lyokulembera bali mu sente mmeka school fees essomero eryo buli mwana gw'oyingiza tulina nassale ne primary requirements obeera zenkumenyera za mwana wa nassale soko indeko basa wona nkubira basa bana abana be twagamba okuleeta buli omubulangiti 12 bakoze batya batanaleeta bagobe bino ebitusi byakuzanyisa ate avuddeko bulangiti mmeka buli mwana alina oleeta bulangiti 12 muzimba hotero muzimba loji kikyekyo onyumirwa okujja mu mwana wote yeebise ategera kwekala bulangiti 12 buli mwana alina okujja n'emifaliso 8 ate si buno obufaliso buyinkyemu buli mwana alina okujja n'omufaliso gu identity emifaliso 8 mugenda kukola maduuka tutereeza nsula y'abaana bamwe essomero lyange lirimu abaana 3 kati buli mwana waaba aleese ebyensula byabwe birongooka ate ekyo nakyo tukikola buli ttaamu waliwo gye nayitako ebyo bayita ekibimba waliyo essomero abaana bagamba oba etalizi rimu toilet papers baasa wunazeemu okunkubira baasa ate be twatuma emmotoka tulaka z'amabaati bakola batya abo aba P6 abo baleeseeko ate ab'emitayimbwa abaloleza emitayimbwa bagoba abasigadde badde ewaabwe atanaleeta dde ewaabwe abaseminti baleese abasinga basobodde maama Nambalirwa yatukoze atya twawa omwana we fayini ya bukadde 4 sizirabanga ku simu yange omwana we mugobadde waka wanayita sente zaffe anadda oyo baasa yakwasaganya ebintu by'okusomero amabaati n'emitayimbwa abaana abo nno betwogerako bagenda nga bakubamu geeti yaffe ekituli netugamba kati bano abaana obabonereza buli mwana aleeta ebyo requirements kati ebyo ate bapya be babireeta bw'oba oleesa omwana wo nga muyizi mupya yabireeta guno omulembe tetukyasaba toilet paper nanjeyo temutusabe n'ennyonyi ate taamu ejja twetaaga buli mwana aleete baasi bali kyakunyumiza ekibimba eyo abayizi bagamba abazadde bamala okukolektinga ebintu ebyo nga muleeta emmotoka nga ebikima nga mukola zaadiweyo ebweru w'essomero mukola zi stationary nga mutukozemu nnyo bizinesi kambuuze ebintu ebyo biba bya ssomero biba bikyali bya muyizi kati mbali bitusaba bikole ku baana ku ssomero andi babitikkamu ne babitwala ebyo ebintu biba bya ssomero essomero lirinako obuvunaanyizibwa kati essomero lirina sitowa zaali ebweru gye zitereka ebintu ebyo kwandi abagamba nti ezo vuni z'amasomero kati balugamba nti emotoka yabizere ebikima ne babitika ne bigenda tuba tubitwala ku sitowa gye biba ne bidda tuba tukyetaaze nga kivayo ku sitowa nga kikomawo kati n'ekirala yesebo kyembuuza amasomero agasinga nga temulina n'obumu obukola kukwata omuliro obugoba omuliro sobisa bizimba ekikutte omuliro kusomero sinabirabawo wano bwetwalizewo sina kyenaalabyewo obuumu obwo infact tubadde twagala kissa mu gundi yaffe omwaka ogujja nga buli mwana gwe anadda ku ssomero lyaffe alina okujja n'akuma akazi alina okujja ne fire extinguisher akake
buli mwana alina okuba n'akakiti. Mubana oge bisatu. Tulina abaana 3-5 just mu P6 mwaka. Kati ngo jina akuma akati kukatandake wasula. Bintu bya office ezo requirements za somero. Etu bino omukubidi masa mubitusoze tubibawa. Ne mukulisa abaana ba. Nemudya kota y'ebijanjalo. Nemuteka wetu na bya amazinga 10. Mwana byanga anemuteka ekijanjalemu mulita 3 y'amazzi. Abaana bamwe nno balaba bubi. Teri mwana gwe tuwa mmere n'atalaba mu bijanjalo. Tebibaamu. Baga abali akala na lusulwa. Babalimba. Kati ewaffe buli mwana tumubalira okulya kilo ya kawunga namba. N'empeke y'ebijanja. Abaana balira ddala emmere. Tubawa balanced diet. Leero bw'alya ku kawunga kalimu ebijanjalo, enkya n'alya ku supu w'ebijanjalo. Olwo tubalance nga tumuwa balanced diet. Okumulira sente gye muntu saba. Bw'ekyo omusaba w'ekikola. Ebintu ebimu byafuuka bya bbeeyi era kye twagala okusaba buli mwana atandika okujjanga ne box y'ennoni. Kuba bitukaluubiriza nnyo ate ng'abazadde mutuwa obusente butono. Ano ni mtu saba amasimu ne laptop ale noni zaaki. Kati aga amasimu ne laptop omali parliament nayo webeggulawo ewa ababaka gadgets ezokozesa. Kati nammwe ng'abazadde mulina okuwa abasomesa gadgets kuba balina osomeseza abaana bammwe. So buli mwana bw'aleetayo computer n'essimu ne tubiwa omusomesa yeeyongeramu okusomesa abaana bano. Chemba badde suya nti biba bya mwana wange tibwatambulwako akomawo na byeka bisigala bya somero kati ne tamu ejja balina okudda n'ebirala biyambeko ku basomesa abajja banaasangawo. Kati waba abadde mu siniya 1 ne mu siniya 2 era omusomesa amusomeseze ku laptop yemu n'essimu kitegeeza owa siniya 2 alina kuleeta birala. Ate waba abadde yaleeta laptop yemu mu siniya 1 mu siniya 2 alina kujja ne laptop 2 n'essimu 2. Ona nebaza kuleeta mama Nakimera naye agamba ewaabwe babatuma n'amaseppiki. Mama Nakimera ewamwe gye muli bakyabakwasa kyejo ebintu mu masomero byalinyira nno ddala. So baba batuma amaseppiti abakyabakwasa kyejo. Kati waliwo baasa kye yaŋŋamba n'aŋŋamba nti bano abaana baffe tubakwasa ekyejo bayonoona nnyo amazzi. Abaana baffe balina katanka kamu. Tusalawo buli mwana taamu ejja ajje ne tanka ey'amazzi. Era tusalawo bagamba nga woogambye nti bakomplaininga bali ebijanjalo n'akawunga. Tusaba buli mwana ajje ne loole y'omuceere. Olaba yeebuyukwe olwosondera erinnya naye basaba n'ebyapa. Awo eryo somero liba ligaziwa, essomero lyammwe liba ligaziwa. Oba nange nkitandike buli mwana abe ng'ajja, in fact twetaaga ebyapa yiika 10 ku 10 nga buli mwana ajja n'ekyapa nga kyayiika. Awo ate ne school fees tumwongereko. Buli mwana nga ajja na kyapa. Twagala oteekateeka amasomero. Nammwe abazadde nga mutukawo mugeegombesa. Kati nno gobadde okyali kuwa kyapa. Buli mwana alina okujja ne ATM card ng'eriko obukadde obusukka mu 10. Omukulu akulira ebyenjigiriza bw'oba owulira ensonga omukulu z'agamba oba z'asomesa eggwanga muziraba mutya? Ebisale nga byewanise nnyo. Ebisale tebinneewanika. Nabo bakiraba. Obuwunga tebukyabulikako. Amazzi gaakulomba bulombi. Omusala gw'abasomesa tegukyalabikako. Golaba ba gavumenti babasasula. Kati bw'ojja ewaffe ne tusaba ebyo kitegeeza n'omusomesa agenda asomesa mu ki? Mu mativu. Kitegeeza private. Omusinga okuwanika ebisale. Si ffe wabula tuyambako gavumenti tusomese abaana bammwe. Osobola otwala omwana wo mu gavumenti lwaki omuleeta waffe? Kitegeeza ebisale byaffe obisobola ne byetutuma obisobola. Kati gwe wangambye olina abaana 3. Njagala buli mwana ngenda muwa ekifo. Ne buli mwana alina okujja ne loole y'enku
ne sino traka ya musenyu wana bangaba basatu katipa ka seminti ne role yemitayimbwa kya buli ttaamu ku baana abasatu ate school fees tujja kusalirako nga bw'oli ggwe ojja kuwa buli mwana ojja tuwa obukadde 7 awo tujja tambula wamu naawe nnyo ate nga zino sente bw'oba ozireeta toleeta mu cash tukuwa bank slip oba ne tukuwa kodi y'omwana nosaako sente ezo naye olina okujja ng'omwana wasasuddeko 50% ku ezo sente ate bw'awezayo wiiki emu nga tonnamalayo nga tumuzza wiiki emu gye tukuwa senga ebintu byemutusaba nenkwata gyemukwatamu abaana baffe kuba tuwa sente zemutusaba nyingi n'ebyetaago naye ate ne muba kubanga ente nodda ku mwana w'omuzadde oba omwana w'omuntu bamusisa amatu bamukunyudde enviiri ekyokusika amatu ekintu ekyo nzize nkyogerako abasomesa akati mu kusomesa abaana babazuulamu obulwadde bwe bayita eardrum obulwadde obwo ng'omwana ono bw'oba tomusise matu tajjawulira by'osomesa ekyenviiri balina kye bayita air styling omwana oyo abasozi aba bamuyigiriza kusiba nviiri atazikunya waliwo yali azikuleddeko nga nkunyula anti bino tuyita mu bazadde eyo usibese kusaka mawulire mu masomero ne kompeni z'abazadde wona bamukunyudde enviiri abo abazadde tebaagala baana baabwe koonwako naye kati twali tubaweereza nte tusaba mubagunjule bulungi kati buli muzadde kino kigenda kukola ku ssomero lyange ataagala mwana we ekkubwa ojja musasulira $5,000,000 nga zo zaabutakubwa tugendera awo nga yetakubwa wa $5,000,000 nga buli awo somesa amukoonako ng'omusomesa alina liwa sente zezimu eri essomero si eri omuzadde alina liwa sente zezimu eri essomero afiiriza essomero n'ensonga endala omukulu headmaster abaana baffe nga mubakeeza nnyo omwana wa P1 P2 sawa 10-11 agenda ku ssomero basoma biki ebyo abaana abo P1 P2 ne baby class tujja sawa 11 abaana abo balina osoma morning preps ku sawa 11 in fact balina kutuuka sawa 10 era etteeka ewange nalisaawo omwana asembayo tuuka alina tuuka sawa 10 zennyini ez'okulanga bukya tuteeketeeke morning preps zino abaana ba masomero soma obulungi omanyi bw'anaaba ago omwana wo ojja nnenya ssomero ate bw'anaaba ayisa ojja gamba empeeredde omwana wange asomye mugezi naye wano tumuteekateeka kati aba baby class kyenakoze aba baby class balina kutuuka wakati wa ssaawa 10 ku 11 omwana yotakoowa obwongo bwate bukoye tuwa ssaawa z'okuteeka aba teyakooye ate bulinza koowa kuba era njagala kino batuyambeko omwana oyo wa baby class tutandike mujjayo awo ku ssaawa 4 ez'ekiro lwadde waka tubawa sente mu kusomeseza abaana naye ate ne mubawa omuwaka nti genda omukole ne maama wo aye kati nkuwa fees z'omwana ebisale embiyita bulungi ate bw'omuwaka amukole nange nva ku mulimu nga nkoye ate nkole omuwaka n'omwana ekyo lwaki ate muli nga tutikka mulumu omulala manyi bagamba nkwatiraako tebufuuka bumbowa kati bwe muba mwatuwa abaana omwana we mwayoka omuwaka akanamba 3 ajja azikole ne muzadde we mba sibayiseeko nnyo namba 3 nga yakedde 11 n'omwali omwaka wa namba 3 amukole ne muzadde we n'omuli muzadde abamu nga tetwalaba ku bitabo kyekyabagamba twazaala mu ntalo nga twali twakazaala wakoma kapande nti sukulu noddeeka towayiriza ntalo edwasasewo bwogambye mulimu abazadde abamu nga yakoma kapande sukulu ahead mbw ate essomero liri ku mutwe naddeeka mutuveeko kasa tetulangira bulangi simu abatusomesa twagala tubasomeseza abaana guno omulembe mujja tutya mama nabisere buno message zo ziyiika agamba batuma abaana mama nabisere atwebaza complaininga batuma abaana butusi ambuleera kirabusi
ne liquid soap bidomola lita 2 buli mwana ate lita 2 liquid soap ne umbrella ne boots mugenda kukola kiki kati mulimu ebudde bw'enkuba ng'abaana bano bajja kwetaaga abasomesa baffe baleme kuyita mu bisooto n'abasomesa baffe tuuka ng'enkuba tekubye tebatobye umbrella ezo ne boots we tuzeetaagira kati sabbuuni ebintu bana bye baliiramu bye bafumbira gye banaabira tumwetaaga in fact ekyo ekidomola eky'emaama Nabisere kyagamba kitono twetaaga buli mwana ng'ayitayo ebidomola 7 ebya liquid soap in fact bwe kiba kisoboka ng'omuzadde alemereddwa oleeta ebidomola 7 asobola osindika ssente ku ssomero tetukkaluubiriza buli kidomola tukigula emitwalo 12 buutusi buli buutusi bagituguza emitwalo 10 ambuleera bazituguza emitwalo 7 buli ambuleera yabuuzaako baasa mala omukulu omubipingako wano baasa nkubbi tulabe baasa asooka nkubireko wano ndabe kansoke mu bipi nkubire baasa asooka ambuulire kuba ninza okwogera ebintu ng'ate njogedde kitono somesi zikyayiika yakusomako zimunazimu kuba zo nnyingi zino zisoma nga nfuna baasa wano nfune baasa tewali message ndala awo gyobadde osoma Taata Mugabi Taata Mugabi agamba akanuuza mugaka muzaddewo ndowooza kuba yagamba akumanyi nti mwabasoma tenti n'obutebe sibabutuuza abantu 10 kakati Taata Mugabi twabatuma tenti etuuza abantu 5 buli mwana alete tenti etuuza abantu 5 baasa wuno baasa kakati manvuuli zino gye tuzigula mu kikuubo bazituguza sente mmeka? Si mitwalo 2 tuli kumpewo basaawubiddwa naye buli manvuuli nga tetaddeko transport tugigula emitwalo 28 owa tenti buli mwana twamutuma tenti etuuza abantu 5 naye abazadde bamputtu naddala oyo Taata Mugabi yagaana okuleeta tenti ye era Taata Mugabi omwana we tugenda mugoba kati n'omwana buli Taata Mugabi oyo alina abaana 3 naye abaana abo n'obutebe era tebabuleetanga Taata Mugabi agala tumukolere ki yemulugunya tumusaba bingi aleete ebintu ebyesomero libyetaaga mujja kubanga bali abasaba ebyapa buli mwezi ajje n'ekyapa aleete ebintu ebyo tubyetaaga ate in fact n'amatooke buli mwezi gwa June tugeetaaga bagwe edibasa emwe ya private ebadde kuza ebuuzo ku masomero gasiga mbuuza mbaddemu nnyo ga government nako balina ka idea mbaddemu nnyo nasomesaayo okwo nimanye ebyokumaala musolo gwa gavumenti n'obusa byaggwayo mutuma abaana enjeyo enkumbi bijjakola ebintu byomumasomero mu nsangi zino kakati nali nsomesa ku kyalo gye bazaala vice president eyali former vice president naye ng'envunza zitawaanya nnyo abaana n'ebusoga eyo envunza zitawaanya nnyo abaana kati bwe tumala ku kiraasi ezo masomero ga gavumenti zigaleetera okubeera amayonjo gwadooza gavumenti yagala masomero ga kubeera amayonjo
lwaki esudde nnyo omuguluka mukulabirira ebintu byayo kati osanga amasomero gago nga babagi obayita okubaga okumanyi okuzimba naye nga bazimbisizza mu basa wona akuba like alina kaŋŋamba basa obadde ogamba otya awawalesa emmotoka ya seminti mumukebedde bulungi teyayitako taata Julius yatuletera seminti eyayitako oyo siwa tulera bbiri aleeseemu